Queen Kama, Sheebah Kalungi, Samali, how are you doing? Olyotia madam, jebaleko. Nga nakuwagire banga, nga wanjagale banga, no sange Sudeni, no wekubye bifaananyi nange no bitimba ku Instagram. Ate mpulira okola interview, ogamba ichuli yani. Oyagala kumanya ichuli yani. Oyagala kumanyira ddala ichuli ddala yani. Ichuli weka wempomo mukazo. Akoze ngaawo n'aginsamba. Amanyola abakyala abajjawo n'abaana baabwe okulonda kase. Abakyala baabwe abakozi bambi nga beetaaga ekyokulya eky'abaana baabwe. Oluusi abaana baabwe nga babaddukako ewaka baseguka bali eyo simanyi bazina kaliyoki ng'olina okuimprovise ng'oyo ichuli. Madam, okumanya nfuna ki gw'okumanya? Abantu bonna abakumanyi bafunye eki? Sibawolix mbalaba babeerawo nga batangadde enjala ebaluma sinti obawaddata. Kati okumanya omuntu afuna ki? Sikozesa olikipads. Seetaaga kolabo nti ogenda kumpa kolabo. Nedda, siri producer nti onoonya wogenda kuvoisingira. Siri muwandiisi wa nnyimba. Oyagala kummanyaako ki? Najjo mmanye n'onsubira ku gate. Ate ogamba tommanyi. How can you kusibira muntu ku gate gw'otamanyi? Tosobola kuba omuntu oba tomumanyi n'akonkona ku gate omuggulira n'omumanya n'omugamba toyinge nezi tewandaba tewamanya kigamba. Kati ate ogamba tomumanyi. Bw'oba tomumanyi wagaana otya nnyingire? Weesubya n'omukisa naveeri nga nnyigaganye ne gujeefu nga gunyiiziza ne ngugamba kati tewagobye Sheebah kangende wa Sheebah gwe mbampagira nga nguyinako ennugu gujeefu. Ala ninambuuza muganda onvuddemu nze nawe ffe tuli omukwano nga guganda gwo guno guntami kangende mpagire Sheebah. Jjukira Kabako kyali wange nnyo. Kabako ne mubuuza nangamba ku muzuuli ku mansioni mansioni multi-million mansioni. Omanyi muyina ebintu bye mwewadde Uganda wano. Abantu ne bagamba yesima oyogerera ennyumba eyeeru. Bannange olw'okubanga empuuta embuze tojja kumpa mukene muyite engege. I can't. Era asigala mukene nze ndi muzimbi nsobola otegeera ennyumba etudde ku desimo mmeka. Kati gwe nowogiyita multi-million mansion, I don't care. Giyite. It may look so for you. Nzija ku geti yonkuwagire time gye weetaaga obuwagizi n'onsibira ku gate. Saakola nsobi yonna nasalamu busazi nti paka ku gate ya Spice. Spice takutteyo gati tampadde. Okuva olwo n'ensala ne system manyi. It's good. Spice amanyi, Juliana amanyi, Rema amanyi, Nabatanza amanyi, Farida Nakaziwa amanyi, manager we yennyini amanyi, Mariam n'abakubeera around. Eventually ojja kumanya ize wendi. Ichuli is always there. Nkugamba ekijja emyaka 8 nga ali ku top ti kati ali ku bliss point. Ali ku diminishing returns. Kati sifayo batakitegedde. Naye ni kimukola bubi. Kati Mr. Kasuku akubuuza obo omanyi. Omanyi ompe eki? Speaker w'eggwanga mmanyi. President. So mu eventually kyengeza okutegeeza nti oba weekozeeko this service obutamanya. Emmotoka weefa bagitwala ku service. Kati otagitwala oba ogikozeeko this service. Kati gwe obutamanya wokozeko this service. First of all, and the music consumer.
one ekyokubiri tomanyi oba ndi fani wo oyagala kwegobako fani. This how you treat your fans. Kati in all ways tosobola ichuli alinga octopus ine mikono mingi jikukwatire eno ne jikukwatire eri we wali ofulumya budget ya pateyo nga mwansasula okugipromote nga wali osasulani ne management in any case nze sifayo kubata mmanyi bamala ne bammanya impola you will know me siri mad kubanga nze okunjogala omuntu okummanya nina okufunamu ntolaga Miss Kigundu Yasini Ajumalu Yuke Moro Jostede Kamiliyoni Bebekulu kwegamba nze nja kumanya buli akulya rawundi mpaka wonoyiga ichuli ojja kugenda omaliriza bonna abakulya rawundi bamanya ichuli eventually bakubuulire ku ichuli omuwandiisi w'ennyimba Kingisa ami friend no yeah friend wange ne wali ewuuma nga mutuleyiringa kama okubembe wendi era mbeera wawo nga nkutteko saayika ojja kummanya eventually. What you must do is not to do anything because ichuli mba wendi on anything wendi yes. Hey, Jantondo jenyini jino toyinza kugatomanyi ichuli nyigirawo entondo weziri mu myaka gino weziri toyinza nagamba teziriwo. I can confirm to you weziri the moment I realize nga entondo zijja yes entondo weziri mwenjiri tewetawana na kwebuuza ichuli oli myaka gya ntondo yes clearly yes nze ndi fani we yeah which fan abuses people like that ate muvumye ekwegambo oyimbye bubimba nkuvumye oyagala government oyimbye bulungi yes I'm his fan all Nicole deserve a call. Omuyimbi bamuyita Pretty Sophie abatumidde ababuuzaako ali ku ssomero sindi tasalanga ku support sindi musanze mirundi mingi sindi ye muwala yatandika okuyimba nga yekkiririzaamu nnyo sindi stampereza nko kantu nti oba support me simanyi promote naye nga sindi mwagala nnyo sindi mwagala nnyo. Yeah, 10 out of 10. Hey. You should stop fighting musicians. Atenze nze mpagira abayimbi ate mbalwanyi sani. Muleka akisinge munne olwokuba muyimbi. Tekisoboka. Omanyika nkubuulire. Waliyo obuntu bitukola ng'ojja ofuna erinnya. Kati omala oddiweza otandika otuula mu bantu b'ebitiibwa. Naye kisinga okukola obubi ngeri gye wakolamu linnya. Yes. Nange nneeyo gye ngenda mu bakulu ne baga gwe ichuli siyagwe abeera ku internet siyagwe nekolamu bweti kati okusinza ku video gye nakola kati ne bakenzo balina gye bagenda mu bakulu ne baga you are Kenzo so you are the one who sang sikyalo tuziniremu nawe tuyimbiremu naye kanganga ayimbye naye nga yajjidde mu suuti kati ne Sheebah akoze nnyo mu kunama kati alina level watuuse kati imagine nga atuddeko n'abakyala ab'omuwendo feminist asanzeewo Geza Naabagereka asanzeewo Namirembe ono omukyalo ogundi bamuyitaani oyo omukambwe ba human rights defenders ba feminist byanyima asanze kati gwe nojja naye nga perception position siyegwe ayambala obwerere kayina engeri gye kaluma ne kamiro nalina gyatukaga kamiro yakwete gasajja bamaanyi so kati n'abantu abakunamu otutuuka ku top ayina waatuuka kati desire kyova olaba nga webeewaayo ewa Katonda beewaayo nnyo kuba abakyasigalidde
ng'abantu bakuwaana kati desire abantu alabika bulungi ayina waayagala ajje mu basabi abaagazi ba Katonda naye nga buli amulaba ajjukira kasayini eyoyo wa kasayini kirumira ddala so n'olw'ensonga eyo ikyuliye waali sifaayo ani amumanyi n'atamumanyi what matters ikyuli waali kati ate abo be bamu nga nfudde be mujja olaba simanyi RIP he always talked things that I never liked but I liked him as a person he was making beebo oba tomanyi ikyuli ne waafa tonyeganga ku mulambo gwe Uganda National Service yonna yebimala yes Kyuli Wantondo odde ku internet simanyi Kyuli yani omanyi waliwo abantu boyina okugenderera take an example of people n'ava wano n'agenda e London nga yava direct mu kyalo n'oddamu mulaba myaka 5 wannabi asooka trying to be ojja balabanga oluzungu alina luugi naye nga yava mu kyalo direct paka London bw'olaba abantu bamazeeyo myaka 5 simanyi nga bafudde baswenswenswenswenswi n'osanga ate baganda boys abakuliddeyo abawangaliddeyo ate nga bali nnyo mu kupasuwinga ekye-Uganda ate n'olaba wannabi e Uganda tisimanyi happy birthday Rihanna teyamuddamu ate naga sinsowera oli nsowera yennyini naawe ogoberera ebitakwatako yawandika mu happy birthday Rihanna teyamuddamu kati awo yali kisinsowera kugoberera yayita agoberera yatamanyi Rihanna teyamuddamu n'alekawo ababe kati abantu bwe bato abeera nekosa abirivinga tisimanyi Rihanna ajja muddamu nze sisobola wishinga Burna Boy birthday Burna Boy amanyiko ki nze ngenda kwa mmanyi bebe kulu King Michael Wizo Palaso Aganaga Violeta Kapiripiti Kapeke bengenda ko benyini ze sigamba muntu atamanyi tolaba buli muntu ali mu kuwandika RIP simanyi South African artist simanyi sala bimanya saagala sibiteka kuwoloya sina bayimbi ba South Africa bendiko ndi kuba Uganda nze sinja kudda simanyi it what a tragedy nalaba abantu baga what a tragedy abayimbi bo basobola nze siriwo ku ebyo Casper Noveste mumanyi naye bwalwala sanya gaye mungenda gamba bwera nze ndi ku Palaso Gravity Allen Skin abo bendiko abayimbi ba Uganda bendiko tondeteranga mbozi ndala simanyi happy birthday Rihanna wannabi pretending owulira kati abantu naddala bwegenderera nnyo abantu abadropinga mu ssomero baagala oluzungu kiringa abatamivu bombyalo dakiika 2 ng'ayogera luzungu ne bwoba kyomubuuza kya Luganda nga yatandise ddayo I went to school you think I don't know English kati gwegenderera abantu bamubuuza ebintu ne batandika obugalogalo simanyi so believing like they are yet they are not okitegere fo kubirivinga lokala ayagala birivingabo ne bakola obugalo simanyi n'omugamba bana oluzungu luleke kati fe abakozi ba literature olaba twogera mu Luganda ne Kenza ayina omuzoogo baba bamubuuza mu programu ya Luganda ngatandika it's for us it's blessed you see you have to do research you see ebigambo nga tebigatta naye ng'abikozesa wrongly ng'ate ali casual ng'ali pola you see you have to save 4,000 munsi weetaaga ekintu kyeweta spending kitegeeza saving kitegeeza mayina noyagala omugamba mukwano concentratinga ku byotegeera naye kati waliwo ne samali wabeera nayitiriza swins nolowooza obayi bano bagraduate nomubuuza oluzungu olwagaza simple in your language naye baagala okwepaatiika ku luzungu nkugambye waliwo obusisita wange buli awo UK Portress Asha Mahmood boogera nange ninga bali boogera olusi luzungu mbagambye nnyo bino bimwepaatiika nabyo Uganda that's not English
tolina luzungu lwamu bangi bagenze mu America beparty kati bogera luzungu omugagenda okole ku tasobola because ne pronunciation ye bigambo je muyine Uganda yanjawulo nnyo ku ye Britain ku ya England bayibugira bulala nze nagenda yo ninga musajja jagenda ku ame shop nganjagala ku training amu nangamba ame azu ame nyoba army shop fetuli ku ame shop army do you reckon do you recognize do you reckon teo wali luzungu lwamu mwogerenga olulimi olubasobozesa okwe nene beparty wa dropping mu P7 ekikwogeza oluzungu ki go back and study if you want to speak English mutunyiza fa abasoma yes nze mirundi mingi njagala mpulira interview za Kenzo eddakiikezi ne waba kukona ne ibulake nga yatandise you see it is research after research you get to know it is for all of us we are blessing God bless ebigambo nga bitufu bya luzungu ne coordinates zayo gati tizigata a blessing blessed from God you know you have to do research no gaba nak research watch Kamilioni omulaba amanyo Luganda kamilioni amanyo Luzungu naye ero omulaba nti ali comfortable mu Luganda palasa amanyo Luzungu tosobola muntu gwe yabera mu America myaka 9 palaso n'aba rapping abayamba buyambi palaso can do a very composed and articulated rap song nze njagala nnyo palaso ng'atandise rap you see the sucker free boss yinza owulira ebigambo naye palaso tajja kuddawa ye palawude na luzungu all the time naye n'olaba navi omuleka ayogera oluzungu ky'ekintu kyakuliddemu kyamanyi bannange colonialism yatukola bubi brainwashing teri muyimbi wa Uganda akkiriza nti oyinza okwogera mu Luganda n'omalako interview nedda era ogenda obbawo ekyokka omubuuza ensoma ye nga matankane please stay in your lane sigala mu lane yo you see women yabadde advising abawala women simanyi words of women empowerment tayogera ku bufumbo na kuzaala empowerment kyeni sindi kyavudde yagigobye ate ye president simanyi independent girl a girl who knows what she wants dido zo training abaana dido yonoonera nno ddala gwe tokimanyi kubanga yamasanyalaze oba wakagiteeka kooti ng'omala kati nga sensi zifa ne woofuna musajja kyoba wawuukuuka kati nti awo abana Uganda encouraging words gwe you yisigala mu kuyimba bayiramosi simanyi kuba kabina ate kati ekigenda okunyiga omanyi bw'okola imaging ya kunama yeraliikiriza kubanga especially ng'oyingidde emyaka 3 mu 5 embalaka zo zitandika okukulukuta obupale obumu oba tokyabusobola tebakulimba nti wali omukazi alina abaana babiri ayambala G-string y'oluwuzi tekisoboka era alina empale bazita French pants zirimu similar like kubanga enera aba azadde wadde omubiri gucontrastinga back naye era asigala not on the same size no offense kati omuntu nga image yo yakunama mbantu oyambala biki ne bwota oluyimbo oyina tuleegulira kabina oyina kwereega oyina okubanga otandika obbala ahead ati foto onoyimbira kubanga embalaka so za foto toyinza zisabwe otya ng'ani akukkiriza abantu balaba embalaka so z'abawala nga bakyali bato newositamera newositame tewabadde abadde nabuzo naye kano kewayingidde 3 mu 5 nakulabye mu kalitunsi muno nga weesisesise oli mukazi mukozi kubanga family ye inofuna webera imagine ebbanga lino lyonna mama inofuna wakola ki that's very good you are very hard working woman nayo okyayina yo kunamo okulala kuba byonna obitulaze n'ebyenda nayo okyayina yo okunamo okulala kati okimanyi twagala laba bukatale yandikando era n'ogeza oyimba ne bakatale yandikando abantu baga video mwagiso n'omukazi omukulu mwataddemu waki olaba tovumanga abakadde
at one point buli muntu akaddiwa. Yes, Sindi we yagezezako okuddamu Sibawolekise bavuga yenna mukadde weewumuzaako dibera mbyakuzaala. Wewayingira Spice nga wana bagaana naawe omukadde va ku mwana. Kati Spice wayingira Lechole nga bavuga naye wekityo wekiri. Saako egenda round and round. Kati oyinza okukola kolabo ne bakatale and kando. No, wadde okunama otya omubiri baagala laba kati gwa bakatale and kando gwe guli fresh, young, able, thick. Buyina omubiri bwe buyingira ku stage ne bennyimba tubivaako awo nez'amataka ne zigenda otuleyinize naye era wano akabasito kaganye odduse emisinde naye era woyambala obupati wano wasigalawo akabedo okalaba we kagaaniddewo ate we obudde bugenda tekakyavuddewo. Toyagala kumanya Ichuli oyina oyiga Ichuli akubuulire this is Ichuli, you can't escape. Kati bakatale and kando Lechole Joylanda speed kwe bajira emibiri mito young ebo newe kauza katika katale yoga yauza negwe damo ya uzolabe olabe chetu amawulire ba oyinotandika fake okuyiya image empya gy'onootambulirako mu 40s ey'okunama tekyayinza kukola okunama kulina we kukoma. Wano Uganda gande twali tulanga ku muwala ateeka lubuto Straka najja nga yalina kundisho nga Straka atambula ova ku deviate okutuuka ku liso loading nga ffenna tufudde. Straka ayinza okulaga olubuto kati tasobola time yes Straka tasobola alaga lubuto tasobola. Bonna abawala kasobola nga jini etandise gisibira eno ng'omanya time has gone. Yeah, that obudde Joylanda bajja ku speed kaine tutuweriti kazafalani akaswangiza avenue bweriti kati bujja buyimba ate buyimba buti kati ono wogga kwata ate ogasibe solo tape ate abo bonna obudde bugenze. Time has gone. Yes, katale and kando bambala akalega bajja n'empale tebayinanga bonna balinga finance level buli musajja naga ezange ziriwa. That's how music runs. Kasita abantu balekerawo okufuwafuwa ng'omanya obudde bukeeredde tandika simba kalitunsi nyumba z'abapangisa yingira bizinensi zino ez'okasuka ziweddewo. Balechole ajja ku stage ezange ziri wano. You have gone on overview. Tubalabye buli wamu mpaka mu byenda. Tulabyewo tewakyali kipya. Award nazo tewali. Africa tewali kyonna kyezinze wano kiwedde. Wano advice gy'osigaza ku ssente. Oyina okukola band n'obanga Sindi n'olizaawedde. Band is the way to go for female artists after 10 years. Tewaba kirala. Chovola banga zaawedde. Yavadda mu secular music naye mukola sente muzibu. Ne Sindi ya concentratinga ku band. Era ne wola boli eyali mukazi wa radio naye ku bandi. Follow back a position y'omuyimbi yenna kuna moyina okudrawinga back mu band. Otherwise at 40 ojjala banga tokyera baku posta yonna nga zagenda anti abantu abamanyiza kunama ate kati tokyasobola. Golowooza abakunami tebaliwo omanyi nantume watukunamidde wano mu 9,200 nantume oyo kacapizo nga kakula ekisambi kazina ne kakiteeka ebweru mugamba akiteekeyo kati ate nga nantume y'omu ku bakazi abasinze okukula obulungi. Doubting le toyinza kagamba nti kalungi nnyo era we kaba ku big deal you still get the entertainment. Naye ayina oku entertaininga nga wa preservinga ekikyali kati mu bukyala we n'ekitiibwa okujjako ng'akoze ebino ebyabakyala naye ayina okumaintaininga takyasobola ateeka lubuto bweru. Awo wagaana tosingangako kalisimbi kulaga kutambula nga G-string erabika n'ayingira mu gavana ffenna ne tutya. Naalongo takyakisobola. Allahu ya'lamu
ne bw'omuwa ssente desire ne bw'omuwa ssente tasobola munnange. Time diminishing returns zitandika. Ne wogamba toyagala basajja otuuka n'oba lonely sad sindi kyeyaliko. Feminism akuwa eddembe n'oliisa woyina okukoma n'osigala wekka na ddiridozo tezoogera naye zituuka time ne zikutama n'ogamba bannaye banfuna omusajja ng'obudde nno bugenda kubanga okula ng'oli mwavu nnyo your only target becomes money. Kikitutawaanye ffenna abaavu target yeba money wejjako n'ensa kati obudde bw'okuyiiya maama muzimbire bulaza wate gwe wekka nakasente eno neno wogenda obimaliriza ng'okutuse kwana ng'ate onoonya omwagalwa ng'obudde bugenze. Time titozanyisa obudde maama wosumagira owedde kati bakatale yandikando kagumba kalakira. Kalakira every single day weyongera amaanyi bukonkalinga space bujja nga bukolwa buli watunula embabega bujja supaisali wuyo kati omutima gumukuba. Omukazi yenna nagambye ne woba olina omuwala nga tava mu bbaala tava ku sisha yalemera mu mabaala ng'amazeemu emyaka egi simanyi Kasabulanka simanyi bamumanyi ku gundi tomukaayanya aba tayimu yeeweddeko mu bbaala ne waayagala nnyo. They are always new recruits. Abamabeere amato bajja buli ssaawa university ziyiwa kati ono aluddewo kasayinja mweno nga bamumanyi nemwerire ekivaamu yekkanga era obawulira mu mboozi ebbaala zantama nze ebintu by'ekiro byantama ng'omanya waakajjanja kamuwedde tomuta awo aba amaze okukkiriza ebyedduniya nti maze ne message ekiro tojja kufuna bamutawaanya era yennyini ajja kuganze nakoowa nga gwe wennyini omukubiriza tugendeko ku gundi nakoowa kubanga buli watunula alaba x buli watunula alaba x alaba abalenzi ababiri beyeebaka nabo ogumu ebbaala ne zimutama ate abasajja boogera kati awo ofuna omukazi ateredde entende kubanga baba nebbugumu ku buli kintu waayiga sisha ayinza otutuuka nga amufuuyira buli wamu bwayiga enjeri ayi buli kintu bakikola excessively kubanga kimuyitirirako naye tomugoba. Mukazi wo muleke obudde buba bumuweddeko ate kiri mu Bulaaya oba out bugwayo mangu naawe n'atuuka nga ye basooka ku Natijio Wild film ng'alaba byawaka n'ofunira ddala omukyalo omulongoofu tewejjangako omukyala nti omukazi alemedde mu bbaala ebigurupu bimunemeseza beera mugumiikiriza n'ebigurupu obudde bwabe buggwayo beesondera apartment ne babaamu bana ne bagula akamotoka ne bakavuga n'olowooza b'amaanyi baseparating omwomu ojja laba ng'ofunye omukazi omukkakkamu bamuwuubawuuba dda mu mabaala mu matooyi muki bamutadde mu kokofinga byonna biyiseemu atereera entende echuli large early 7 in the morning you know 4 years consistency otumanyi no we are consistent we don't back up down bikyansobedde oba ndi mu ttiimu muzeeyi gye nagiwandiikako bikyamu ne wa muzeeyi nze yonna gyendi muzeeyi simuvaako ne muwozi sikuvaako kuba nze muzeeyi yaŋŋamba nfe ku ye ne famire ye kati nze jeno nkuliko ne muzeeyi muliko wekityo wekiri and that is how it is. Monday settings tuli bakombaka constructions osobola otukubira ne tukola ennyumba yo bulungi nnyo gyps talazo stainless fountain mu nnyumba yo ne tugikuwasa ng'eteredde entende okitegeera. Yes ate nga compound villas tulina ennyumba ezaggwa okukola katase of ham Kigundu. Yes enterprises nyumba zaggwa dda furniture gwe omuntu ayagala obulamu nga bwobadde mu America, Britain, Holland, Denmark, Sweden eyo yonna twakolera state
mwosobola obeera ku mitwalo nkaaga gyokka egya dola amazzi googera theatre gyeziri goofu famasi malwaliro teweetaaga fuluma eri bagiyita hampam village ate ngaekisaawe ekyo tukimaze bakiyita Miss Kigundu National Stadium tubaaniriza okwewonya stage ezigwa enkuba egifuuye ebyo byonna Hamu agenda bimalawo wabula nga sinnagenda njagala okukubiriza abasiraamu mwenna mu ggwanga gye muli ababa basobodde okutuyambayo n'obuntu obutono omweno Ramadhaani tutuuke ku basiraamu tubagulire tasubiati zino ya nungi nyeeno webako ogisabawo oti ya kabi nnyo emisaalo ya saluna nayambibwako abamu abasiraamu naye nkyayita n'abalala embeera si nnungi nnyo ey'abasiraamu bannaffe twetaaga okugula eŋŋano tugule obuwunga tugule kyonna kyosobodde mu mwaka guno okubanga oguyiseemu Allah waba akutonedde ng'olina akatono kw'oyinza ottoola ne wooba toli musiraamu. Veronica Brandi my sister, yes, abantu mwenna mu Bulaaya gye muli Donizera ya saluna ffe tulina ossaba eno essaala essukaali akule omusika akule kale twagala obbakubiriza Bakanansa oli mukyala muyambi w'abantu Patricia Sewungu abalwanirizi b'eddembe mwenna Olivia Nakakande congratulations lwaki tewaŋŋamba n'ennyongezaayo tiketi ku graduation ya Olivia Nakakande tiketi mba nagyongezaayo dda naye entuuka eno nti ate omaze okusoma sweeti wandimbuulidde naye kasita Fifi the Queen yazze ankiikiridde nabadde nomukubira nenfuna ebintu ataganya naye Fifi you know as when we landing a wood there for you you know mbuza ku Nabatanzi Diana oli otya munnange twaki tonkubira ku ssimu ompeereza keeki tetunyumyangako baŋŋamba onjagalira Mukama oba ompa lwakutya nti iculi tankulitisayizinga iculi newomuwa keeki agiri ate ejja kulitisayizinga. Criticism is good but I like you as a person. Nali njagala nnyo nampijja nayitirira olugezigezi n'okwepankapanka mbu simanya ayina nsingo biseera